Nze Samura John Paul Magebe nkubulidde tuli mu program World Report galubindizo ey'olwokutaano. Amawulire mangi nnyo nnyini kitalo kubanga we tutuukidde olwaleero ng'obunkenke obweyongeddewo eggwanga erya Isirayiri lye tugenda okulaba. Tuliraba kubanga tumanyi liri mu lutalo naye ebigenda birweyongerako ate nga naddala bireeteddwa olukiiko tabamiruka olw'amawanga amagatte olwatudde munda mu ggwanga erya Amerika mu kibuga New York. Kakati ebigambo ebizzeewo olwaleero oluvannyuma lw'akakiiko aka UN akateereddwawo okulaba ekigenda mu maaso mu nsonga za Isirayiri, mwattu kategeezezza nti ekyamazima oba wabaddewo okubuusabuusa eno bagita UN Human Rights Council bwe yatuula jjo ne beekolamu omulimu awo ensonga ne bazigira ne bateekawo akakiiko ke bayita Independent Commission of Inquiry. Kakati ennaku ntono nnyo akakiiko kano kaavuddeyo ne kateesa nti ekyamazima ebibadde byogerwa bituufu, tewaliwo kuwannaanya. Eggwanga lino erya Isirayiri kyeririko mu lwannanda lw'e Gaza n'ekyoto kya Buwarabu okutwaliza awamu si kukola bulumbaganyi kyekyokka, wabula bali mu kye bayita genocide. Isirayiri okusinziira ku kakiiko ka UN Independent Commission of Inquiry kagambye nti ekitta bantu ekyabadde mu ggwanga lino erya Isirayiri. Omanyi omulungi ampuliriza ebintu bino, wabaawo olutalo ng'era ekyamazima lulimu n'okutta abantu naye nga si kitta bantu kye bayita genocide, era ne balubala nti lutalo butalo, kyokka ne wabaawo olutalo ebikolebwamu ne birufuula ekiyitibwa genocide. Genocide n'olutalo ebyo bibikirana naye ofunda n'olutalo bw'obanga ogeraageranyiza ku kitta bantu n'olutalo wo eri genocide eno wo. Naye mwanattu kino kibi nnyo kubanga kibaamu engeri eŋŋenderere ey'okutta abantu ab'oluse olumu, abantu abakkiririza mu kintu ekimu, abantu mu ngeri eyo. Ekitta abantu ekyo kye batadde ku ggwanga lino erya Isirayiri. Okuva akakiiko kano lwe kaayatudde ensonga eyo, ebigambo tebisigadde nga bwe bibadde. Amawanga gaatandise okwerya omuguju, amawanga gaatandise okuteekawo enteesa endala. Ekituufu babadde bakimanyi nti ekitta abantu weekiri, naye kyatwalidde akakiiko kano okukomerera ennyondo eyo, sumaali ne guyingira mu kwongera okulumiriza eggwanga lino erya Isirayiri. Kakati nno munnange bwe baatandise bwe batyo olw'okubanga omwaka ogujja 2026 waliwo ekibbiitu kya World Cup. Ebitongole ebivunaanyizibwa ku nsonga z'ebyemizannyo nga ne World Cup mweri, kakati katugambye nti FIFA, bw'ogenda e Bulaaya ogambye nti UEFA. Bano bwe twogerera olwaleero batandise okulowooza ku kugoba eggwanga erya Isirayiri mu nsonga z'ebyemizannyo okutuusiza ddala nga Isirayiri yeekubye mu kifuba n'ebaako wessa kye bayise ettemu ly'ekitta bantu n'eriteeka ku bbali, olwo nno ne balyoka bagirabira kye bayinza okugikolera. Kakati kino tekinnaba kutuukirira, wabula nkubuulidde nti abakulembeze bwe basisinkanye mu New York, influence eyo oba pressure eyo bingi ebirowoozeddwako nga ne kino abakulembeze abasisinkanye ab'enjawulo bakisiinyizaako erinnyo, era kyongedde okulaga nti oba oli awo bino byonna bwe binaaba bikoleddwa erinaabakonda evvannyuma erinaaleetera Isirayiri okwerowoozaako obuzibu bw'erina eri ensi, oba oli awo ebukomye. Kakati eno mu UEFA
olukiiko olw'abakulembeze aba UEFA lugenda kutuula wiiki ejja olwaliro lwakutaano naye wiiki ejja okutandika ne ku Mande nabo bagenda kutoola kuteesa ku nsonga eno kubanga mu mipiira eginaayisaawo Isirayiri okutuuka mu World Cup ejja kwesanga ng'erina amawanga zite teams zegenda okusamba oba okuzannya nazo kakati aba UEFA bano baga nti bwe banaabanga ddala bateesezza Isirayiri teetawaane mu tournament season ezinaabaawo mu kiseera kino banaaba bamaze ogisibako giribwa nga bagikutta akabadiya tegenda kusamba mipiira egyo kino kiba kitegeeza nti bweba tesambye ate naaba egiseemu osambye naani okuyitamu tosambye kitegeeza togenda kuyitamu kyokka nga ne FIFA era nayo wiiki ejja egenda kutuula FIFA president musajja mukulu Gianni Infantino agenda kutuuza olukiiko olukulembeze wagenda kubaawo okulonda kukuba kalulu ku nsonga eno balyoke bakakase oba ddala bonna bali kyekimu ng'ekigendererwa kyabwe kya kulaba nga Isirayiri ekomye agakolwa agekko geyolesezza mu kyondo kya Buwarabu kakati no bwe nkugamba nti okusinziira ku kiriwo Isirayiri eri mu lusuubo okuzannya World Cup ne bwenaaba esambye neeyitamu eyo y'ensonga onajjukira ekkata yewaali World Cup mu 2022 ate yagenda okubaawo ng'eggwanga erya Russia erikulemberwa musajja mukulu Putin lyali limaze okukola obulumbaganyi ku ggwanga linne laalyo ate nga lya muliraano ery'e Ukraine kakati emmundu ng'enyiinyintidde ebikompola nga biyisiŋŋanya mu bbanga awo eggwanga erya Ukraine nga lifutiziddwa eggwanga erya Russia era FIFA yatuula Gianni Infantino n'ateesa ne bakulu banne bwe bavunaanyizibwa ku nsonga eyo okukakkana eggwanga lya Russia teryalabikako mu nsonga za World Cup mu 2022 ekintu kino nno olabanga ekitaluma kubanga omupiira guba 2-3-5 bwe gityawo naye sebe okuga nti ensi ekubodde kiruma era bwe kutaba kwekaza nnyo bangi batera okuseeserwa nti newankubadde nga Russia teyaseesetuka n'okutuusa olwaleero ekyakola obulumbaganyi era nga kirowoozebwa nti ne Isirayiri eyinza obutaseesetuka naye ekyo kigenda ku likodi wadde nga tekiremesa bafa kufa kakati obweraliikirivu bwe buli kwe kubeera nti omukulembeze w'eggwanga erya America musajja mukulu Donald Trump ensonga zino nga aziri wakati ategeezezza nti okufa n'obutanyagwa bateekeddwa okukola kyonna ekisoboka abe lubaale abe Katonda okulemesa enteekateeka zonna ezigenda okulemesa eggwanga lya Isirayiri okwetaba mu mipiira n'emizannyo egy'enjawulo ojja kujjukira omulungi ampuliriza ti enteekateeka z'ekikopo kino ekya World Cup agenda okutandika mu mwezi ogw'omukaaga ng'ennaku z'omwezi 11 akomekerezebwe ng'ennaku z'omwezi 19 mu Julaayi kyenkana mwezi mulamba n'ennaku ezigwamu agenda kubeera mu ggwanga erya America nga omukyaza omukulu America ensonga zino aziri wakati nnyo nnyini kitalo yakyaza agenda kuyambibwako eggwanga erya Mexico n'eggwanga erya Canada abo be bagenda okuyambako America mu kuteekateeka World Cup 2026 kakati abakulembeze ng'otandikira ddala ku President Donald Trump baga nti kikafuuwe obutalaba Isirayiri ng'ezannya mu World Cup buli ekisoboka
bajja kukikola kubanga tutandikira ku bye bakoze olwaleero. Omupiira gwe bagenda okukyaza oba tournament gye bagenda okukyaza mu ggwanga lyabwe mu America, ensimbi bataddemu mpitirivu nnyo nnyini kitalo. Era nga bagamba abatunuulizi bagamba awo we wayinza okuva olwatika kuba munnange ew'ensimbi kyalemu ow'enkata tazinga. Ebitongole nga FIFA neera ensimbi omukono ogw'America teguyinza kulemererwa kuteekabwamu oba kuteekayo mukono ne gulemesa ebiteeseddwa. Naddala kati nga bawera nkolokooto nti oba kyoba ki Isirayiri ejja kusamba. Kakati ate ne kigenda ne kijja nga musajja mukulu Gianni Infantino, president ow'omupiira ow'ekibiina ekya FIFA, munywanyi nnyo fanfe wa musajja mukulu Donald Trump. Era ng'ennaku si nnyingi yalabiseeko munda mu ggwanga erya America. Mwatu nga takyalidde mulala wabula nga asisinkanye omukulembeze w'eggwanga lino omusajja mukulu Donald Trump ono. Bye baayogedde ne bye bataayogedde, bye balowoozezza ne bye balesse, ne bw'owulira ng'oba oliawo Donald Trump ayogeza maanyi n'ekitongole oba kitongole ky'ensonga z'amawanga amalala mu ggwanga lino erya America nakyo kyongerezza okwo kwe gavumenti wamu neega nti bajja kukola kyonna ekisoboka okulaba nga Isirayiri esamba. Naye ekiyinula ennyana kiva mu kibeere. Ensisinkano ya Infantino n'omukulembeze w'eggwanga erya America teyinza kubanga mu ngeri yonna teyina gyewagaawagamu, teyina ngeri bweyinza kubanga teri mu kuwagaawaga mukulembeze wa ggwanga lino erya America, era kyekimwogezesa amaanyi. Ekituufu Isirayiri okusinziira ku mawanga amalala teyandisambye, naye obuzibu bwe bugenda okuva gwe mukwano oguliwo ate naddala ng'eggwanga erya America lyerikyaza. Leka tumalirize mu ggwanga erya Italy, era ku nsonga y'emu eno eya Isirayiri. Omanyi ennaku zino zonna eggwanga erya Italy lirabise nnyo nga likaaluubiriddwa ensonga za Isirayiri. Ekyamazima ekituufu bakiraba, si kuga nti tebakiraba, bakirabira ddala ekigenda mu maaso munda mu ggwanga erya Isirayiri mu kyondo kya Buwarabu awo olwannanda lw'e Gaza, Palestine n'okutwaliza awamu ebyo byonna. Naye enkolagana gye bayina ne Isirayiri ebadde balemesa. Italy yali erowoozeddwa kulimu ku mawanga aganaayatula mu nnaku zino nti Palestino ggwanga eryetongodde. Ebigambo byabadde bikyabatuze, bo bannaabwe Abafalansa, bo bannaabwe Abangereza, bo bannaabwe Ababirigi n'amawanga amalala omuli n'eggwanga erya Australia go ne gaatula. Kakati Italy neebanga ekaluubiriddwa. Naye Giorgia Meloni ono omukyala ye mukulembeze w'eggwanga erya Italy naye ayogedde eri abaakiise mu mutabamiruka wa UN n'abategeeza nti abangi bwe kibanga akakiiko akaateekeddwawo nako kakizudde nti eggwanga erya Isirayiri kitta bantu kye balimu mu lwannanda lw'e Gaza, naffe tubavuddemu. Ng'era naffe tutandikidde ku nsonga za World Cup zino, tugenda kuyambako UEFA ne FIFA okusiikiriza enteekateeka zonna ezinaaleeta Isirayiri mu kwetaba mu mizannyo gino egya World Cup ne teams eza Europe okutwaliza awamu. Naffe weetuli. Kakati bino nabyo bitiisizza era biseeseetudde ababadde balowooza nti Italy oba oli awo etunuza ndali teraba. Tunaatandikira